Eagles production teyatandika nga Eagles production. Yes, waliwo abavubuka abava mu emitozi beba Misachi ba Sekamate n'abalala abava mu Ivory Band ya timu Kizito beba Seruga ba Mayinja bali ateno mu wakatolu bwama bwe batwe batandika Eagles naye nga atenabeera Eagles yasooka kubeera Gibros kitegeeza Geoffrey and Brothers. Geoffrey na fulumya oluyimba baluyita baami mwajabwe teepu eyo yasooka ne bamuwamu akakadde HK yagigula akakadda nsuubira ne kamubunya emiwabo n'akateresa abantu 5 ku lunaku lumu. Kaali kanene nnyo ebiseera ebyo. Kaali kanene ate ye yali muto nnyo mavubuka muto atalina byakkakozesa nnyo era yalaba nga kyamagero kubanga tasooka n'akateresa oba Misachi n'alaba nga ajja kabba n'akamugyako n'akatwale wantake n'alaba nga obajja kabba n'akamugyako kwegamba n'abunga ne ssente ntakono w'emigaati. Yes banti mukulu we kakati oluyimba teepu yatuuka ate abaguzi b'ennyimba baali bazze nga bakasiukira ab'amaanyi ate ne balaba nga egenda bako. Omanyi katolu bwamu oyo azimba omutima bw'omweyotegereza ennyo ayinamu ku ttima. That's why era mumuwulira ng'avuma Bobi Wine ebiseera ebisinga era otuuseewo era mulaba ne waba ayogera ku Bobi Wine ayogeza ttima ayinamu omutima omulogo oba kamuyite omulogo kati yatuuka time nga bano abaana bo bakimanyi Lutaaya ye boosi waabwe bamisaaki bamayinja ng'era gwe bawulirize ennyo katolu bwama n'azimba omutima kyava abayita ne bakola meeting. Kakati mwenna njagala musaba omulimu mu kampani muno buli awulira ng'okyagala okukolera mu Diamonds Production wandiika ebbaluwa esaba omulimu nkola ya bizonto owange ovuga ondagawa kakati Geoffrey Lutaaya kyava agamba alenze nsaba omulimu mu kyennatandika ekintu kyaffe kyennyini nze nno nze mutabani wa Kabogoza sisobola saba mulimu mu kintu kyennakola ki kyennatandika. Kakati munnange bwagamba nswasa mulimu gwe natandika ko katolu bwama Geoffrey oyasama ki avumye olwo situka ogende oyogera ngani wano osegeera. Anyway senga Geoffrey Lutaaya abadde wano nandirese ye n'akoleza n'abennyonnyolera ebintu ebisinga. Kati Lutaaya oyo yali bakwatagana ate ne Mayinja bakwatagana ne Ronald Mayinja yali artistic director mu Diamonds Esembe y'emizannyo ewa katolu bwama MP eyawumula kakati yaba sporting nagana naye bannaye mwine ebitone naye abantu eno gyendinze bakola ki bammenye. Tubalamusiza mwenna abalabi baffe abali ku Mwatu TV abali ku Good Talent n'abali ku Yekolera nate tukomyewo tubebaza omulimu ogw'ettendo gwe mutukolera ogw'okufiiriza okwerekereza obudde data ne mutulaba. Mukama Katonda atubawere kibusinga okwagala. Amanya mpitibwa omwana soda nate tukomyewo ne mukadde waffe ekyo kitibwa nze nakikuwa taata neesiimye munnange ekitibwa kiva wa Mukama Katonda nkitwala mu linnya lya Yesu. Alhamdulillah. Omulabi waffe agala kumanya nate gwe ani nze Yekolera nga bulijjo basudde yagamba nti ne bwe soogera mannya baddewo ebbanga muntegedde. Bwagala okunyumirwa Yekolera nagamba ku Mwatu TV tovaako. Mwatu TV eri ku YouTube, Instagram, TikTok ne Facebook. Boto ne Good Talent nayo gyeri togisuulirira bakyala bafaabo ne Yekolera tubangako. Mukadde waffe tubadde mukyala namba 2 ndi mukyala namba 1 ebyo biwamba abawuliriza baffe bajja kutusalirawo. Twakutegeera oli musajja ategeera music. Tulina abaana emiji gy'emito naddala ffe nga nze bajjajja Bwiino ba Abe. Waliwo abayimbi be tukuze tuwulira naye nga tetubategeera era nga tetumanyi batandika batya embeera yali etya era amaanyi gaabwe gaaliwa. Waliwo ekibiina ebiseera ebisinga ekyagambibwa nti kikyali kisinga okuba eky'amaanyi mu Uganda nga kiyitibwa Eagles Production ebiseera ebyo. Abamu abategeera ennyo tuwulidde Golden naye abamu twawulira Eagles ne tetumanyi yatandika etya baani abaagitandikawo. So olwaye tukuleese wano ku Mwatu TV Good Talent ne ku Yekolera osomese bannayuganda Golden Eagles Production etandika etya. Kakati okusinziira nga Lutaaya bwannyonnyola osegeera
balutaya bwa nnyonnyola oba Ssemakula bwa nnyonnyola. Eagles production teyatandika nga Eagles production. Yes, waliwo abavubuka abaava mu emitozi beba Misaki ba Sekamatte n'abalala abaava mu Ivory Band eya ttiimu Kizito beba Serugga bamayinja bali ate eno ewa Katolu Bwama bwe batyo batandika Eagles naye nga ate nabeera Eagles yasooka kubeera Gibros. Gibros kitegeeza Geoffrey and Brothers. Yes, Geoffrey and Brothers. So kakati Geoffrey Rutaya ndowooza ali 97 ekibiina ekyo bakitongoleza ku Apirandi ekibuye ama ne basudde abatongoza ekiteza bagenda okujja nga akyali mulamu. Basudde abatongoza nsubira ali 97 ku Apirandi ekibuye. But Geoffrey na fulumya oluyimba baluyita baami mwajabwe teepu eyo yasooka ne bamuwamu akakadde HK yagigula akakadde nsuubira ne kamubunya emiwabo n'akateresa abantu 5 ku lunaku lumu. Kaali kanene nnyo ebiseera ebyo. Kaali kanene ate ye yali muto nnyo mavubuka muto atalina byakkakozesa nnyo era yalaba nga kyamagero kubanga tasooka n'akateresa oba Misaki n'alaba nga ajja kabba n'akamujjako n'akatwale wantakke n'alaba nga oba ajja kabba n'akamujjako kwegamba n'abunga ne ssente ntakono w'emigaati. Yes banti mukulu we. Kakati oluyimba teepu yatuuka ate abaguzi b'ennyimba baali bazze nga bakasiukira ab'amaanyi ate ne balaba nga egenda bakolera nnyo so kyebava batuukirira Lutaaya. Kasiukiro n'agamba Lutaaya oyagala ki? Nti teepu twagitunze dda nti agenda oginone batwalire ssente zaabwe baweeremu n'amagoba genda oginone gireete wano n'agikomyawo n'ambuuza oyagala ki? Ti njagala taxi kuba njagala daily income. Yes ne teepu ezinaddako nja ziguza yeyo taxi gye muwulira yabalangiranga ennyo natunda taxi yange biki. So ne batandika bamisaki ate nabo okuddamu amaanyi munnaffe akikoze naffe tugenda kukola ki? Ekiteze ebiseera ebyo Lutaaya yali w'amaanyi ku yabasooka osamba akajji. So kakati ne batambulira mu Gibros kati Lutaaya oyo yali bakwatagana ate ne Mayinja. Bakwatagana ne Ronald Mayinja yali artistic director mu Diamond z'essembe ey'emizannyo ewa Katolu Bwama MP eyawummula. Kakati yaba sporting anaga naye bannaye mwine ebitone naye abantu eno gyendinze bakola ki? Bammenya naye mujje tukolere wamu. Kakati Lutaaya n'asitula kuluye ne bagenda ewa Katolu Bwama ne bacreatingawo Diamond production era Katolu Bwama si ya creatinga Diamond production. Diamond production ya creatingibwawo Lutaaya oli yatonda linnya naye nga idea oba script okwatambuliranga Diamonds yali yani Lutaaya. Ya Lutaaya ne bano banne we bagenda. Abaana abato we bategeredde omuntu omukulu. Tegwali musango kuba ye yali nnyo ng'amannya agamalya mu katemba omutusetingira mukube musajja munamusamiggo bannange kabaka bikagumya mugongo tubadde twagala tutambulire wamu akati munnange time yatuuka omanyi Katolu Bwama oyo azimba omutima bw'omweyotegereza ennyo ayinamu ku ttima. That's why era mumuwulira ng'avuma Bobi Wine ebiseera ebisinga era otuuseewo era mulaba ne waba ayogera ku Bobi Wine ayogeza ttima ayinamu omutima omulogo oba kanguyite omulogo kati yatuuka time nga bano abaana bo bakimanyi Lutaaya ye boosi waabwe bamisaki bamayinja ng'era gwe bawulirize nnyo. Katolu Bwama n'azimba omutima kyava abayita ne bakola meeting. Kakati mwenna njagala musaba omulimu mu kampani muno buli awulira ng'okyagala okukolera mu Diamonds production wandiika ebbaluwa esaba omulimu nkola ya bizonto owange onvuga ondagabwa. Kakati Geoffrey Lutaaya kyava agamba alenze nsaba omulimu mu kye natandika ekintu kyaffe kyennyini nze nno nze mutabani wa Kabogoza sisobola saba mulimu mu kintu kye nakola ki kye natandika. Kakati munnange bwagamba nswasa mulimu gwe natandika ko Katolu Bwama Geoffrey oyasama ki? Avumye olwo situka ogende oyogera ng'ani wano osegeera
anyway senga Geoffrey Rutaaya abadde wano nandirese ye n'akoleeza n'abennyonnyolera ebintu ebisinga naye kaataliiwo ko kaakati munnange kyava muga asituka ove wano genda oyogera ki mu lukiiko Geoffrey kyava asituka kati aba afuluma kyava mugamba naye mukama wange ekintu okiyiye abo bonna wadde olaba bali awo naye emitima gibali ki eno kigenze nange era nkukakasa ekintu okoze eki okiyiye bwate Geoffrey Rutaaya ne banne bwate Geoffrey Rutaaya bwagenda banne basala busazi kati olwabye yaddamu bagamba byabayita kuki mitwe then ne bagira ne bakwatagana olwo ne mayinja aviiriddeyo ddala eri ne bateesa tukoze tutya Geoffrey kyava aleeta erinnya tugituume Eagles Band kuba kale awo tebaali tebakyebuuza tukoze tutya kuba ekyokukola kwali kuyimba ne twegasse tutya banoonya linnya libeeyita Geoffrey kyava aleeta Eagles Band mayinja kyavaga akijja kunyuma nnyo nga kiri production ngeri gye babadde Diamond production bwe batyo bwe batandika kakati ne bagamba naye tukoze tutya ebyuma tetulina kino kati Geoffrey yalina taxi kyava agitunda ne bagulayo ku byuma ebikola ki ebyebakozesa ebitandikibwako era yeyo gy'owulira gye yabalangiranga nga baawukanye ebiseera ebyo omuziki baalinawo misa kyoyo oba yalina Ntomedde ne Benita nga mayinja amaze okufulumya I think Aleese omuziki baagulina nga Barutaaya nnyimba zaaliwo nga ne ssente bakola zaali tezinnajjazo naye nga bye bireeta ssente byali bimaze okukola ki okweyoleka so time yatuuka ne batambula obulamu ne bubanyigirizaamu ng'abantu ne batuuka time okugendako ewa Marvin Semmanga awo beeyazikeko ebyuma olwo ebyabwe bibalemeredde bwe bagenda Marvin Semmanga okweyazika ebyuma bagenda babyeyazika bwe babyeyazika babitwala bakola kati mwabulamu akantu katono nga boga nti ku microphone eno kuliko akantu akavuddeko kamu nekabula kitegeeza nti gundi eba ekoze eki seti yonna bw'otakazzaamu eba tekyayogera kakati bwe bagenda okuzzaayo ebyuma musajja ne bamunnyonnyola nti mukama wange ebyuma bikozewo ebiti nti it's okay bambi tewali buzibu naye musayiningeeko wano nti akuuma ako kabulidde mu mikono gyammwe ate era nabo kye baakolera ddala obuki obulungi kakati munnange wayita emyaka ebiri bwawayita emyaka ebiri omusajja abakuba mu kkooti bano babuza akuuma kange basayininga wano nti bajja kunsasula naye kakati myaka ebiri ebyuma byange tebikola banfiriza $2,500,000 oba tuli mu 2022 ndowooza omanyi tekitegeeza mu budde obwo sente ezo omanyi kyekikola ki tekitegeeza so basajja batu balaba tebalina kyakukola ne bapanga ekyokudduka mu ggwanga kwe kufuna fake visa entebe z'abayisaawo nga bw'omanyi ebintu by'e Uganda munnange okuva Museveni we yajjayo yakola ki yanoneka ebicupuli bitambula nnyo okusinga ebintu ebiramu ndowooza kuva dda awo entebe baayitawo ne babanywera e Nairobi gye babakwatira okubazza kuno nga badduka musango ne babazza kuno ne babeerawo ku Jinja Road ate baava ne bakkaanya n'omusajja bamukolera ebivulu n'abakubise ebivulu kivulu ku kivulu ya ndowooza bajja n'oluyimba ne chansi nalubega ebicupuli andi ne chansi yaliko misa kyawo n'akubawo oluyimba Eagles mwogere abakyala bano eno kuba waliwo story yatambula emabega wakati wa Kasalini kusaasira n'omukyala wa Iziti Nasolo nga beerangira kati n'avayo n'atugamba abakyala bano mu kutandika Eagles tebaalimu abamu baabaleetanga bulesi bajja buzi bonna bajja ne basaba emirimu abadirekita be baayagala ne babeesiimira naye nga Eagles yatandika n'abasajja abakyala bakira bulabi nti beetaagisa luvannyuma naye nga tekuli yaliwo tubadde twagala otutangaazeemu enzija y'abakyala bano abamu bagamba babasipootinga nga nti gweolina akabina kanene tusobola okukola kapo noono gweolina gundi neeno osobola obeera noono Eagles walingawo omukyala bamuyitanga Namugambe yali mukyala wa Sserugga ebiseera ebyo kati kusaasira bwajja oba Sserugga n'amwegwanyiza oba kusaasira yeegwanyiza oba yamwetega ekimu ku byo ne batandika okukuta Namugambe n'amanya ne balwana kakati olw'okuba eno yali bizinensi aba Eagles balina okusalawo naye asinga okugasa kampani yali kusaasira kyekyo ono ne bagoba automatically ayina ovaawo kuba yali taleeta ssente mu kampani kati mukadde waffe abasajja abo batu nga tonatupimira
oba tusooke okutupimira buli omu amaanyi ge we gaali omu ku omu naddala baba akitandikawo nga tetunayingizamu bakyala. Kansooke Sserugga ate nga tawulikika nnyo nnyo. Sorry, kansooke Sekamatte. Sekamatte waliwo abantu mu kampani abaleeta moral. Osegeera nga misaaki bwakutunula kajja kuyimba nga gwe mulimo gw'omukulu mu kampani. Sekamatte abantu bayinza okugamba yali talina nnyo mugaso eno naye gwe weebuze lwaki yali director. Era n'erinnya lye lyali terisawundi. Omanyi kyoba yali mood selector. Nga bw'omutunulako mwenna ate abakumaakuma naye mwe mwagala kubyeyisaamu nga yabaawo ng'omuki ng'omutabaganya. Then tudde ndowooza ku kyani yasinga nga sinagenda kubonga abantu Eagles ngimanyi ng'ekibiina ekikyasinze oba ekibiina ekituufu